Mwami Charles Kalangwa nga ya sentebe wa NRM Buyukwe district gye buvuddeko katono yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa ng'agisindikira omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ono nga ye mukulembeze wa PLU ng'amusaba aveeyo bunnambiro ku neeyisa ya Honorable Lwanga Jimmy ng'ono ye coordinator wa PLU mu Greater Mukono. Oli kunyaffe Buyukwe TV YouTube channel yaffe ngenda kusaba mukwano gwange subscribinga ate videos zino zikomentingeko ate ozigisharinge. Mbategeeza mikwano gyaffe twaggulawo yaffe yaffe eri mu kibuga Lugazi esangibwa ku Station Road. Tuli mu nteekateeka zikola TV yaffe ngegenda coordinatinga district yonna okufuna amawulire n'okugazayo ku ground kosa n'emirimu egy'enjawulo gye tugenda okukolera bannabuyukwe omuli okusaka bursaries n'okuzibawa n'obuyambi eri abantu baffe abawansi abatalina busobozi bulungi na mwasirizi. Mu mikwano gyaffe bankuba kyeyo tugenda fuuka torch, tugenda fuuka by investor abakesi tubayambengako okubakeberera ku mirimu gyabwe enteekateeka zammwe zonna ze muteekateeka omuli oyagala kugula ttaka tugenda ku ground ntukeberera bulungi nnyo ly'oggula liri mu mateeka ba lawyers tubalina. So mutugoberere nnyo nyaffe Buyukwe tuli ku TikTok, YouTube ne Facebook. YouTube channel yaffe yeeno subscribinga. Tutandise ebbaluwa gye nnako olunaku olwaleero gifunye ng'ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa mwenda. Yawandikiddwa mukulu Charles Kalangwa ng'awandiikira omukulu amanyikiddwa General Muhoozi Kainerugaba. Eri mu luzungu saagala teekamu byangu bakujjamu ngenda gisoma directly. Ebbaluwa eno eraga nti yawandiikibwa ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogw'omwenda. Ebbaluwa eno ng'egamba yali egenda the chairman Patriotic Ridge of Uganda General Muhoozi Kainerugaba oba yensonga request for the guidance on uncoordinated statements by Honorable Jimmy Lwanga yensonga omutwe reference bagamba tukusaba owabule ku neeyisa oba statements eza Honorable Lwanga Jimmy tukiridde mu body. Ebbaluwa egamba nti I hereby bring to your attention that there is misinformation come from the coordinator of PLU Greater Mukono. Tindi wano nga nkutegeeza nti eriyo obubaka obuva mu coordinator wa PLU mu Greater Mukono obugezaako kati kanjize mu Luganda lw'obudde naawe ogitegeere obugezaako okunafuya oba okuleetera ba NRM flag bearers mu Buyukwe district obutabulondebwa balonzi. Tulina obujulizi obwa messages ezaawanikibwa oba ezaapostingibwa ku mikutu emikwanira wala nga WhatsApp groups ez'omu Buyukwe njeru byebufuzi by'Obuyukwe zimu ku WhatsApp groups eziri mu Buyukwe esinga okuba ziri kansangwa naddala byebufuzi by'omu Buyukwe eri myaka nga 5 kati. Obulaga statements za mukulu Lwanga Jimmy ze yawandiikanga. So tukusaba oveeyo bunnambiro kubanga PLU muli baana NRM ye maama wammwe abazaala. Baluwa njirina mu 5 ino mikwano gyange bwoba ojagala osobola okujja mu inbox n'engikuwaako naye nga mu bufunze yeetoolala kusaba General Muhoozi ataking action. Ebbaluwa eno ekulaga nti mu office ewa Secretary General owa PLU yatuuseyo ng'ennaku z'omwezi 18 era kuliko ne signature yino wano wansi eno gy'olaba eno stamp ya PLU. Then ku mabbali waliwo stamp ya Office of the Secretary General NRM yo yatuukayo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda. Mukulu Charles Kalangwa mu bufunze aba atandise okutekinga action. Ng'omukulembeze wa party you have to come out n'oteekawo embeera. Mujjukira abafollowinga TikTok account yaffe navayo ne mbategeeza oluvannyuma lwa Muzeeyi Museveni lwe yajja enjeru ng'alina factory ejjaggulawo y'ebyennyanja. Waliwo olutalo lw'amaanyi lusparkinga wakati w'omukulu Kabuye Badiru ne Honorable Lwanga Jimmy. Honorable Lwanga Jimmy yalina ensonga ze ne Honorable Kabuye Badiru yalina ensonga ze. So since nti ono ye coordinator aba NRM baagala General Muhoozi aveeyo agaidinge how mwami Lwanga Jimmy walina okweyisa watya naddala bwe kituuka ku nsonga ez'okunoonya akalulu ku ground eyo ne gy'alina okuhandolingamu abakulembeze banne naddala abo abalina kaadi za NRM. Tulindirira ekigenda okuva ewa General Muhoozi Kainerugaba, tulindirira reply tugenda gifuna era tugibategeeze. So bannabuyukwe ngenda basaba tova ku mukutu guno weekuumirewo byonna ebyokya bigenda kuva waneeno. Mbasaba munyambeko munkwatireko tusonde studio yaffe gwe bulungi nnyo
enamba y'essimu kwe tuteekako nako oba okutte eri 0770 300 766 era ettakaterega kyembi kiyaku mulungi. So mutukwatireko, twafulunya bajeti yaffe nga twagala kulaba nti studio yaffe ebeera maridadi saana ekole emirimu gya buyukwe. For now mubeere bulungi, Mukama Katonda abankumire. Bye bye.